kyosabya kikuwe mu buno obugubi bw'oyiseemu n'ojja okumutendereza naye akuviireyo wiiki eno ebeere ya mukisa gy'oli. Njagala okwogerako ku mbeera gye tulimu ennaku zino. Buli muntu owulira ayogera ku ekonome naye embeera eyongedde okutabika. Mbadde nzija nga mpulira ab'omu butale bagamba amatooke gagenze waggulu, obumonde, buli kimu kikyeyongera, naye ng'ennyingiza yaffe esigadde nga bwe yali oba okukendeerera ddala. Juzi nali mpulira ku rediyo nga ab'omu kikuubo bakaaba. Ye business hub eya Uganda, buli omu abusuubula awo, naye nga bagamba abantu be baaguza ebintu babagamba tubikomyewo muyina babigula amangu, wabula ate nabo bye bayina bigenda ku expiringa. Kitegeeza ki? Embeera ekaaye. Kakati kitegeeza gw'ayina omulimu omulala kaayita akalimu kanyweze ayina akasente kakozese nga bwe kayina okukola. Tugenda mu Krismansi, abalala bagenda mu byalo naki, naye bannange twenyweze, twongere okwenyweza. Nga te twenyweza ennaku zino, edda twabeeranga ku TV okwo ne tulaba ebifaananyi ebya cameras ez'ebweru bye zaakwatanga ku makubo, accidents naki, naye ennaku zino batuweeza accident za booda. Ebifaananyi ebyo mubiraba, ebifaananyi nabiraba, buli mukutu gwendiko nange n'ensindika, kate nga buli wamu mbisangawo, naye kyewuunyisa era ababooda basigadde bavuga nga bwe bavuga. Kubanga bw'olaba accident za booda bagamba abantu accident zigwawo 225 buli wiiki eza booda. Nsaba bassebo ne bannyabo abavuga era n'abatuula ku booda, bw'otuula ku booda owa booda mubuulire ky'oyagala. Mukyala Yiga ono yali aŋŋamba waliwo gwe yatuulako ng'avuga bubi, n'amugamba waaye bw'oba ovudde kasiibula busiibuzi oba onoddayo gunaaba mukisa. Bo ye ndowooza yaabwe eyo, ng'amuyisa bw'ati amuyisa bw'ati. N'olwekyo bw'olaba akubuulira bw'otyo ng'olaba avuga bubi, booda giveeko. Mugeesoko yimina ennaku ensudde, giveeko. Aba booda nammwe mbakubiriza obulamu bwammwe. Accident muziraba lwakuba TV eno teziriiko, naye nali njagala tutandika okulaga ebintu ebyo era ne wano. Bannange obulamu bw'ogenda emulago abasingayo accident za booda. N'olwekyo ekyo nteekwa kyogerako kubanga twetaaga abantu beffe abajja okusinza Katonda. Njagala okwongera okwebaza Mwami Lule, Oweekitiibwa Canon Dr. Gasita Lule olw'omulimu ogwo. Bwe mugenda tebabakkiriza kugenda, obudde bulituuka okugendayo, naye omulimu mulungi nnyo, gusanyusa. Gw'amaanyi. Njagala okwebaza ne Mwami Mutyaba agubeerako ne Mwami Segawa. Mwami Mutyaba yimirira ssebo. Mwami Mutyaba oyo abeerayo nnyo ne Mwami Segawa naye mwebale.